Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nkulamusiza. Yesebo nange nkulamusiza sebo. Obulamu buli butya? Obulamu gye buli awo sebo mpola mpola. Nze Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli ku Bere FM ekintu buli ky'omuziki mu mutabbizi. Sebo. Bakuyitani. Bampita Emma sebo. Emani. Emma Otieno. Otieno Emma. Yesebo. Sinziddewo. Ndiyo no bamu nani kamuluwero. Oli bamu. Yesebo. Nalabe message yo ngwegala kukubira kikibuzibu ki? Mwami Kadima naye aziza kunkubira. Amina. Sebo ndi musajja muteso. Naye nava Teso azizeno nange okuyiiya obulamu nga bumanyi. Tusene mu Buganda ngezezaako okuyiiya obulamu naye obulamu bwali bukyaganye. Nava waffe nina abaana bana nava waffe nga nange ngamba kangiye naye bwe natuuka eno era embeera nga yankumbi ate ne waffe navaayo nga nkumbi. Wadduka ewamwe ng'omanyi nti eno gyozze si bya nkumbi. Kyuseeko okwo ku bulamu nfune ku kalima akalala nga si ka nkumbi. Ogenda osanga ng'eno nayo nkumbi yekwajja. Yesebo nemeredde okufuna akalimu akalala kensobola okukola nga si ka nkumbi. Saasoma nnyo saagala mulimu gwa woofiisi. Omukulu Sebo batuweereza message n'otugamba olina obuzibu bwebwo bwa nkumbi. Sebo mbadde nkujjira Sebo. Kati bwe natuuse naye nabanga enkumbi mpulira ngikuwe kati okusaba kwange gy'oli oba wali abawuliriza wabanga waliyo omuntu yenna ng'alina akalimu nga si ka nkumbi anyambeku kuba mpulira nange enkoye enkumbi njagala kukola ku kalimu akalala nga si ka nkumbi nga si ka woofiisi. Ate akokuyimba engoye mu katale. Okuyimba engoye mu katale sikukolangako. Oli wiringi. Nizo sobola oba. Ate obwa house boy. Bwa house boy. Nga nkola mulimu nga kuwoza ngoye. Walabulirirwa mukamaawo. Nsobola Sebo omusaala otunulidde nga sente mmeka? Sisobola kwesalirawo nnyabo. Naye nga gwe olina ekikuli mu mutwe ky'ogamba nti omusaala bwe guti. Kakiriko nga akasente nga kali ku mitwalo nga 2 awo. Okay, omukulu. Yesebo. Okozeewo okyokulaba ng'ofuna omulimu guno okuva luwajja? Mbadde ngezezaako okufuna emikwano muno mu Buganda. Nnemerera ngezezaako okunoonya nemereddwa okufuna mwami Kadima. Alina emyaka emeka? Olina emyaka emeka? Ne muntu mulina emyaka 37. Okay, kakati Yesebo. Abaana n'omukyalo nga ndina abaana bana. Yesebo. Wabalekayo oba oli nabo? Abalekayo Sebo saabaleeta eno. Wabalekayo eri? Kuba ebyokusoma eno bya bbeeyi nnyo kati ate waffe wali yaddeko. Omukyala akulinze? Yesebo wakyaliyo. Akulindirire wamuleka mu maka gagugwa gazimba? Namuleka waffe ffe tetumala gavaayo waka tubeera awo waka awo. Okay, has a family. Has a family. Kati naye abeera awo. Ate ye omukyala akola? Omukyala abadde takola kale asiika busoya ku kyalo naye siike kalimu akaleta sente. Waka waneneko waliwo basobola okulimira? Waka nnyo. Watono. Yesebo. Okay, ongambe Otieno. Emma. Emma kakati tusobola okubuuza tulina gye tunoonya. Yesebo. Otunnyonnyodde biki wajja wano obeera bamunaanika? Yesebo. Olimira bantu? Limira abantu nange nyini bwe nfuna akasente mpangisa. Opangisa? Bwe nfuna akasente nange mpangisa nensimbasimbako okwo ku bwange. Ennyumba gy'osulamu yazene meka? Ennyumba gy'osulamu ya mitwalo 4. Obaweereza ku ssente abewaleka mu kyalo? Ngezaako okwasaga ekyo balaba nga nkalubiriddwa nnyo. Akasente nfuna katono ate n'ennyumba nange njagala ate n'abaana basoma taata. Abaana basoma. Kuba taata oli omwana nga ali mu kyalo bano nga bali taata waabwe ali Kampala akola house boy. Eno tolinayo muntu? Mu Kampala sirinamu muntu gwe mmanyi. Otieno saagala kunnimba. Yesebo. Engamba tolinayo mwagalo oba mubeezi? Omwagalwa. Sobola kubula kubeeza. Wange sokoleke mbadde manyi nti omukyala yamuleeta omukyala wajja kunoonya bulamu. Sokoleke Otieno. Oli mu bwenzi. Era okyali mu bwenzi mwabo obwavu bw'oliko. Bwenzi butya? Waki si bwenzi? Otieno lwaki olabankana? Lwaki olabankana? Omubiri gubanja. Omubiri gubanja si bwenzi bannange. Kati mu kukubanja wafunayo omuntu olubeerera oba okyusakyusa? Nafunayo omu. Ono era gwe mulabirira? Etwerabirira ffenna. Obeerawo si bwe ng'olabirira abakazi babiri? Naye bannange. Otieno. Fanyise. Kati mubeera naye?
ono sibeera naye akola bibye. Abeera waabwe. Naye nga mukyala wo kyamwagala. Ennyo. Kati ate lwaki olabankana? Mwagala nnyo. Lwaki olabankana otya eno? Omubiri gutuuka ne gubanja olimba nnyo musajja we. Ogubanja naye n'oguyiwamu. Obwenzi bususse. Otyeno mu mutabbizi wano tutera okubeera n'ebizibu. Otera obiwulira kubeera wasindikidde message ng'otuwuliriza. Mbawulira nnyo buli lunaku. Tetutera kunoonya bantu, simanya abantu munoonye, simanya munyambe embeera bw'etyo. Naye tugenda kubuuzaayo yenna alina kyalina. Tujja kuba tugamba. Kale sebo enamba yange yeyo yennyini. Kale gitusomere enamba bagiwulira abantu. 0755 0755 ha? Nkaaga 52 53 asatu. Kale oteno? Sebo. Sawa zino oli kuki? Sawa zino mbadde nina akoogero kende mu kupanga wano sukulu fees siraba mumaliriza. Ow'abaana eri? Sebo. Kale ate ono yetomuwayo kasente weno. Ono ye yetetenkanya. Yetetenkanya. Muli okusanyuka busanyusi? Mwakoma ddi? Ono ye takuko ye alina kakatera alina kawooteri ke kafumba. Mubaamu nani kaawo? Mmere oli abwerere. Tuli mu hoteeri. Tuli mu hoteeri. Tuli mu hoteeri. Mwakoma ddi okwesanyusaamu naye? Oba sisobola kujjukira ola mu January. Olimba. Ekitegeeza omaze emyezi 2 mirambirira. Kubanga mufe baawo ng'atandika nayo bane nakadda kati ng'asuubira buno bukubo okutandika okutonnya. Wagendako eri ewammwe? Ekitegeeza wakadda? Nakadda ng'ambaza buno obukubo obutandise okutonyerera simbe. Okyaliko akawookeeka? Yosebo. Oweeri wamugambe eno naye munne. N'abiwulira wano. Tekyogerekeka ekyo. Ate ng'okiwulira ku leediyo. Kale tweyanza Mukama kume. Abakuumi. Abatuweereza message mukyuse munkola. Enkola gye mukolamu mbi. Weno nno kaddimu omusajja ogenda kumuwa omulimu gwa usumbo yatuuka yakwane mukamaawe tomuwulira yaleka mukyala taliye nazunga eri kale abantu balina ebizibu nga ye ali awo akumalira na budde nze agi bannange webale nnyo webalire ddala agi naye bannange otyeno abantu balina ebizibu yatunyumiza anoonya mulimu kale tetuganye naye maama story eyo nayo kale musule bulungi.